Oh yes, msajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Kati avuddeyo natubulira lwaki basobola okuba nti bakisuulawo oba kuba nti akisuulawo ewafiye mpola mpola atukakasiza nga watamukwasa Sirimu. Still Caroline Maka omukwano gwa MC Kati oluvannyuma lwa mwezi mulamba agenda nekebeza akalwadde ka Sirimu. Fille like musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Kati avudde natugamba bulungi nti omukyalo ono tabeerangako nakalwadde konna era nga omukyalo ono kyaliwe nnyo amwanya ebintu bingi. Still natubulira nga ne Fille bwatalina kalwadde kaleeta Sirimu oba HIV stroke AIDS bwebityo betugenda okuba nti kutuusaako omanye emboozi why MC Kati asobola okuba nti atusulawo tawere wa Fille and why Caroline Maka asobola okuba nti ayingira ababadde batubuzaabuza nti tebeyagala kiraga nti eno system egenda maaso n'okuba nti etambula era nga economic activities oba sexual activities egenda maaso n'okuba nti zitambula buli kaseera. Kati avudde natubulira ebice bikwatagana ku Caroline Maka Fille ne management byegenda okuba nti kutuusaako leta banawo tukwaniriza ku mukutu gwa Fille muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ndobozi bamutantambi Jimso number 1 rich boy Max Sudi Junior webale kwanti otambula naffe webale kwanti otwagala yes mpola mpola ngenda kusaba ogera maaso n'okuba nti osubscribinga then osobola okuba nti ofuna amawulire agatambula mwatu mu ggwanga mpola mpola ng'ogajja wano njagala kusaba ekintu kimu subscribinga tutambule ffenna. Still mugatambula okuva mu kibuga Kampala ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Babi Kyagulanyi yasobola okuba nti akolera Jolo Senyonyi ne mukyala we amanyikiddwa nga yes ne mukyala we mpola mpola yes yasobola okuba nti abakolera kye bayita akabaga akabadde akakambwe ennyo era nga kano kasombodde abawanvu n'abampi yabadde pate after pate bamuyita Babi Kyagulanyi Etungo mukyala wa musajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator mpola mpola sente bweziwe okolera nko banne ebyetabu yes mpola mpola ate nga twalabeko Uncle Dr. Jose Chameleon Bebe Cool Zuwena ne Theory Alpha nga bali mu kaboozi mu mboozi ey'ekitalo ennyo oba mu mboozi ey'akafubo era nga byonna ebivaayo tetubona bitegeera naye nga ate ennaku zino omusajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Dr. Jose Chameleon tasobola kuba nti ava wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe buli kaseera agenda mu maaso n'okuba nti yeewubayo olubu lw'ebigere era nga Bebe still agenda maaso n'okuba nti ayaniriza Uncle Dr. Joseph Chameleon Gadimba Mayanja aka East African Heavyweight wasibye otya wasuze otya walidde biki webale kuba tutambula naffe now. City top MC, the baddest television presenter, TV host, and still event host, king of the mic, Edwin Katamba, aka MC Kat. Avude nategeza lwaki ye nefiye system yasobola kuba nti egaana okwata Kati agamba nti ye nefiye kyaganya okuba nti kikola naye nga ate ekyo tekikuwa garanti kugamba nti yagenda mu maaso n'okuba nti asulawo Fille oba n'okuba nti obaolyawo amusiga akawuka ka Sirimu agambye nedda tsebo wali working relationship yasobola okuba nti egaana era nga tebali mu good terms mu biseera by'okukola ababadde abasinga babadde beebuuza nti Fille kyekyamtuukako musically lwakuba MC Kati akyakola naye Fille yasobola okuba nti atambulamu oluvannyuma lw'okuba nti akyuzinga Kati ebintu bingi obwenzi okubeera disrespectful n'okuba nti obaolyawo agezaako okuba nti yamugatikako abakyala bano nabali ebiseera by'okusola mu bbala nga mukata kyagalina atakyagafaako byebimu ku nsonga ebyamutambuza. Kati agamba nti yadde ng'embeera zonna zatuukawo yasobola okuba nti afunira Fille Mutoni gye bayita yes Maritini management era nga management eno etwala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Babarita still Babarita yes Babarita ne Maritini basobola okuba nti obaolyawo bakita ne Fille nga olw'ensonga ezimu n'endala nti Fille yasobola okuba nti afunamu ebintu ebirala n'asobola okuba nti akita wano. Kati yagambye nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Prim Kardashian yono ye mukyala wa Joe Steady ne mukyala mukulu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Mr. Henry ennaku zino gwa papira naye avudde n'agamba nti ono omukyala okumanya nga tategeera agenda maaso n'okuba nti amogerako ebigambo bingi ate nga yeerabira nti yamala emyaka 2 nga yamugulako
vaseline ebintu bizenjawulo naye ate yagenda mu maaso n'okuba nti amuteekako emboozi ne mukyala we amanyikiddwa nga Fille ne batandika okuba nti babyogera kuba ne bbaawe n'agamba nti kiyakola si kituufu kikyamu ddala era alina okuvayo kuba nti amwetondera. Kati still atubulidde ku mbeera ya mukyala we omupya amanyikiddwa nga Baby Caroline Maka ng'oli yali akola ku Spark TV ate ng'ennaku zino akola oluyimba lwalwaleero lwa Mary Flavia Namulindwa wali ku Bukedde TV. Omukyala yagenda maaso n'okuba nti yegirise enkulu yavudde n'agamba nti mwena bagamba nti mulwadde mulina okuyikomya mangu ddala kubanga ate omukyala ono ali physically fit atabeerangako mulwadde ate nga buli luvannyuma agenda maaso n'okuba nti yekebeza akalwadde ka siriimu. Kati akoze campaign egenda okuba nti egatta abasabuliti okuba nti bekebeza siriimu okugoba obulwadde bwa siriimu mu baana abato ab'essomero n'okuba nti obaoliawo by 2030 siriimu asobola okuba nti agwawo mu Uganda. Ekirwadde kya siriimu nno bwe kyajja nga kikambwe naye ng'ate bagenda maaso n'okuba nti bakifunira eddagala. Kyova bakugamba nnyo blood wange oli waddembe okuba nti weekuuma enkudi tekumalamu omwami takumalamu kubanga at the end of the day obulwadde bwe bugenda kukwata tewali agenda kujjanjaba kujjako your life will suffer and still gwalina okuba nti amiraga agaweke agakamwenyuzi bayita RVs. So kati avudde n'agamba nti so far by 2030 mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes mama Abi Fille anasobola okuba nti yetayaya bulungi ate nga n'omukyala amanyikiddwa nga Caroline Maka from now tusubira lubuto. Caroline Maka yagenda maaso n'okuba nti agobebwa ku mulimu olw'okuba nti bagenda okumwakyuzinga okuba nti ayagala MC Cuts nga bagamba nti eno brand yeswaza ate jjukira yali yakava mu nation media nga bamunako obuzibu bungi yakalangira sirimu ne bagamba nti brand yaffe tesobola kuba nti ekwatagana namukyala abadde n'omukyala brand yaffe tesobola kukwatagana na musajja mulwadde wa sirimu. Ekyo nno kye bayita yes HIV stigma abantu gye bateekako mu bantu era omukyala oyo yagenda mu maaso n'okuba nti adampinga omulimu. Ennaku zino mukyala mukulu amanyikiddwa nga Caroline Maka ne Cuts babiri bakola bonna mu bbaala bagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo bezimba bonna abakyala bonna bali mu kuba nti bazimba MC Cuts. Caroline Maka byonna bigatta mpolampola webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribing angenda kusaba ekintu kimugira maaso n'okuba nti osubscribing tusobole kuba nti tutambula ffenna mpolampola paka gye binaggwera. Gwe ali eyo abadde alowooza nti mama Abi mulwadde wa siriimu oba Fille Mutoni mulwadde wa siriimu nga bimadde mu kitambuza bambi mu kikomi omukyala batuvudde ne batugamba nti omukyala mulamu ddala talina wamuluma gwaddeeyo n'olowooza nti mami Caroline Maka naye mulwadde wa siriimu. Ekyo kafuwe ddala era genda mu maaso n'okuba nti obunyisa enjiri n'okukisazaamu abantu bagambe nti James atugambye nti Caroline Maka mulamu ddala she's HIV negative not positive as you preach on media and social media. Please respect people mutandike okubawako ku kitiibwa kubanga nabo balina famire zaabwe. Omukungu ennume emu bweti evudde netegeeza nti ye mulwadde naye bakyala be tebasobola kuba nti bafunako obulwadde bonna wadde abaana tobeereyo nti abaana ba Cuts nti balwadde bonna balamu. Bye bye for now. I'm Tantambi Jimso.